Masaka Road, Chiwawu ku Mityana Road, Busunjo, Baka, Mende Kohima Road, Bombo Road, Gayaza Busiika, Gayaza Kayunga n'okwetulula Mukono yonna saako mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo. Basoloza amayumba g'abapangisa era nga bazimba n'okuba pulaani z'amayumba. Ssentale be bokka abakulaakulanya omuntu wa wansi n'okumuzzaamu essuubi. Victoria School of Beauty and Hospitality Management ly'ettendekero erikyasinze okubangula abayizi mu misomo egy'emikono. Tusomesa okusala n'okusiba enviiri, ebyokwewunda, okufumba, okuweereza mu mawoteeri, okutimba ku mikolo, okukugga mu busomesa obw'amakanika n'ebirala bingi. Tuyina ebisulo eri abava ewala. Tuyambako n'abayizi okubafunira emirimu. Jangu weewandiise kati oleme kufikkira. Tusange Nateete ku bitaala oba kuba ku ssimu noti 7 293 729 oba noti 755 55 Victoria School of Beauty and Hospitality Management. Tukwanirizaako nnyo wonna wosinza okubanga ate otraba Big Brother Uganda kosa Netflix Media Official bwetuli okulaba nga tutambuza ensonga zino. Olunaku lwa mukaaga tusuubira nno buli kimu kitambula bulungi nnyo. Obudde bwa kawungeezi waffe Uganda gye tukuweereza era we tusinzidde wano. Obudde bwa kinnyikaggolo tusuubira nti oba oli awo ekuba ayinza okutonya mu maaso eyo gye bujja. Kale tukubuuzaako nnyo mu ngeri y'enjawulo webali nnyo okutulaba webali nnyo okugenda mu maaso okubanga ate osubscribinga ku YouTube channel zaffe zino ate embeera muganda wange neetambula ddala bulungi nnyo. Big Brother Uganda, Flex Media Official. Kale kababuuzeeko tutandika seetula emboozi olunaku olwaleero. Mbaliriza mwenna abalaba Flex Media Official then abalaba Big Brother Uganda babali nnyo bali eddala. Kosi tubebaza yonna gye musinziira naddala bali mu diaspora naddala bali wano e Uganda mwe bali nnyo bali eddala. Subscribinga, likinga, sharinga yongera tugoberera bingi bye tukyakuteekerateekera ebisinga ku byo byolowooza. Amina. Kale mwe bali nnyo okutulaba tugenda kutandika n'emboozi ya Alien Skin ekyabaddewo olunaku lw'eggulo ku show ya Joe Steady. Ensibuko y'emboozi eno oba ensibuko waliwo olutalo wakati wa Alien Skin ne MC Katsi, ensonga eyo giraba otya? Sula nze ndowooza ekitabula ebintu byonna byanfuna kubanga sigenda gamba mbu Alien Skin ayina nnyo oba MC Katsi ayina nnyo wabula byanfuna naye nga waliwo nattabula eyajjawo wakati w'abantu abo ababiri eyalowooza nti nawulidde ennaku zino bamuyita champion daddy nti asobola okufuuka nga fresh daddy taata w'omwana. Tujjukira bulungi nnyo saga ya fresh daddy ne fresh daddy ne fresh kid nti baatandika bwe batyo. Tugenda okulaba taata naye agenze mu studio akubye omuziki oba yali ayimba bityo naye yagenda mu studio nga yagala kubanga mwana naye yasooka n'alwanirira nga yayagala kubeera ku ggaali ya fresh kid nga naye yayagala ng'alaba ssente eziyingira. Manager Francis by then yali amanaginga fresh kid naye nga yali alaba ssente ezaali ziyingira nga ddadi alaba afiirwa nagamba naye nfunira wa. Nze ndi very sure nti waliwo ekintu ekitabula ekyayingira mu kampu ya Alien Skin. Waliwo abayita eri ne balaba nti taata w'omwana ono ng'alinga yamekinze Alien Skin. Kibatalowooza nti Alien Skin tewali muntu n'omu yamumekinga, Katonda ye yamumekinga. Yereeta yekka. Ye yagwa bugwi nga bwe tunaabeera wano olwaleero tetumanyi Katonda ali mu pipeline yamumekinga. Naye nze I'm very sure nti wali era omuntu gw'amakinga asobola okujjayo n'adjawo Alien Skin kubanga Alien Skin twali tetumumanyi yasobola okufuuka owakabi. Naye emboozi ya fresh daddy bw'ogigoberera ne fresh kid yeero yennyini eri ku champion gudo ne Alien Skin. Okitegera bulungi. Kati MC Katsi mbeerawo nendowooza ngamba MC Katsi ayagala ki? Naye nali lumu ku live ya Alien Skin MC Katsi ku TikTok MC Katsi n'alaga nti akakkanye ne yeetonda ne Alien Skin n'alaga nti nze nkusonyiye mu lo. Ku Lwokutaano bwe nali ndi ku show ya Joe Steady nembuuza gatisi ezibeera nga Alien Skin adduka ajja mu audience aseka oluvannyuma lw'okubanga egaali yesise o microphone ku MC Katsi yazijjawa.
embeera eyo akantu kano kaali kasetingi era ekyo Alien Skin kyeyakola kireka waffe ab'amawulire abali mu entertainment abatunulira ebintu n'ogamba kati ono omuvubuka asekati abadde mu industry for 6 months, okay let's say 8 months, abaddemu yes akubye zihiti abantu bamwagadde, Malaso yasooka namukuba empi, bwe yamukuba empi abantu ne baleeta akalulu kali ka vote for sympathy. Kati dayini yona yekyuka neddawa I was so surprised. Alien Skin Paraso bwe waliwo embeera yajjawo kaawo Alien Skin nga bamutwalaganya alumbye Bobby Wine, alumbye side ya Bobby Wine, yalumba Bobby Wine specifically, yalumba NUP bwagirumba Alien Paraso n'ateekayo akayimba akayimba kayateeka waawo simanyi olimata simanyi biki era n'awanika n'ekifaananyi ng'ali ne Bobby Wine. Okitegeera ekyo kitutwalawa ekiraga nti Paraso ye atandise okukapitalinga audience ya Alien Skin ebadde ku nuupu ekomewewa Paraso eryadduse kuba yamuyisaamu eggaali. Okitegeera kakati Alien Skin Gatis kyembuuza yazijjeewa wali toliyo kati nze olwokutaano naliyo nenetegeeza bulungi neŋŋamba kakati ono omwami ate oseka n'okuseka because kati sabadde mu industry for 20 years ozze mu industry for emyezi 8 kale katulabanja tugamba owozezza omwaka naye okyali nnyo kubanga otuuka ku muntu ono ate ono alina ekirala nti amakinga abalala nga gwe wakumakings because we journalists we make people we make stars kati nga wamakinze waneeno ojjawo Gatis ezisekanga bagaayiwo bakujjeri bamujja ku microphone. Okitegeera ensonga eyo zenagirabye mu mitendera ebiri. Ekisooka olutalo lwa Alien Skin ne MC Cuts nga wogambye nti twayingiramu ebyenfuna naye ebyenfuna ebyo kirina obitaapinga ku bannaffe bano abali baagala okusomesa omwana oyo champion gudu abakampala ki okitegeera mu mbeera eyo. Naye nze ndowooza nti abakulu bali kubanga Alien Skin yateekawo obukwakulizo nti muba mwagala omwana ono gwe negireka wempe mu ghetto mu Kampala parents mumulabidde wange bamulabidde ku stage bamulabye nga ntambula naye mujje bakinde ku family mukole ki mumunsabe kubazi kati omwana nze muyina kati ntizabako ne bagamba ate kati ono omuvubuka amanyira bumanyizi ffe tukuyambe tuweerere omwana ate tujjeeyo wammwe mu ghetto naye ne batamanya nti ekintu kiri kimu kyokka nti Alien Skin yali anoonya omwana oyo oba yali afuna champion gudu kamera tezaaliyo abamwagala okumusomesa amasomero ag'ebbeeyi tebaaliyo kati ninyo flexible awo wennyini abaali banoonya champion gudu bamutwala afune basari ez'obwereere tulina abaana bangi nnyo abali ku streets naye lwaki banoonya gwe bamaze omumakinga kubanga awo Alien ate nze awo nenzira ku saidi ye yali 100% mutuufu. One yali amakinga sure nti omwana oyo agenda kusomera newankubadde baali be balowooza nti tasoma era nga baagala nnyo n'okumanya asomerawa ekikulu n'oli ono Kibanda naye si musiru era yasooka n'alaba n'agamba omwana ekisooka bajja kumbuuza asoma tasoma n'amakinga sure nti omwana asoma. Champion Good asoma nze nagezaako okunoonyereza ne bantwala ku ssomero lyasomerako ng'asoma omanyi nze nali omu ku bannamawulire abasooka okukyaza Alien Skin ku show yange gyenkola ya music naye Alien Skin abadde afuuse muzadde kati otandikirawo flexible n'ojja n'ogamba mulete omwana oyo tugenda musomesa kikyogenda omuwa Alien Skin kyatamuwa anti kakati bino ebintu tulina okubiraba mu kifaananyi ekigazi nti essomero eryo sala tulyogereko nnyo mu vidiyo zino naye tukozese kale nti essomero eryo liyinza okuba lyagala nnyo okubuukira already abali established abaliwo. Tujjukirako Fresh Kid FIFA Maker yamala mujja eyo luweero gye yamujja n'amukubisa freestyle akana ne kafuuka katutumu ne bafuna manager Francis n'asobola okuba ng'amuyambako embeera nekwata omwana n'alabika bulungi n'alabikira mawulire ng'asobola okuyimba n'amutwala. Felicita superstar era naye yali omwana ayimba ng'akuba rap awo biki ne bamutwala. Kati nze ndowooza essomero lyagala nnyo ndowooza okuzembera ku linnya ly'abaana bano
nabo ku inspiring abaana babeerayo abasomera juga nti isomero eyo abaana abaali abasinga bana ba MPs ba minister babiki kati abaana bamu tebabeera nnyo exposed mu bintu ebyo kati obalaba abaana ngaawo ba champion kudo ba fresh kid ba felista nga baana bali mu tender age nga basobola okuyimba baba bali ba motivating abali abaana basanzeyo ku ssomero eri yensonga laki tebasobola kugenda mu ghetto kupikinga mwana mu ghetto bo bagala omwana nga bamaze okumulaba nti alina talent asobola bali eri abaana basanzeyo ku ssomero aba motivating so kati ensonga eyo bana ab'essomero kasa alien skin yatekawo okwakuliza ndoza ne bagamba kati noonya omuntu ayinza okukola ki okugusa ekintu kino ne banoonya kats era kati abadde nnyo nga akubirira ekintu kino akubirira ekintu kino akubirira ekintu kino kati mu mbeera eyo nze ndowooza anti kati era omugagga y'omu bwe yaliko okitegeera omugagga y'omu wa university okitegeera so kati mu mbeera eyo yonna so kati nze ndowooza nti bali abakulu okwakuliza alien skin bwe yateekawo bagere ku fangoni bamusabe biza abakulu balabanga kubayisaamu maaso ne baga kati kose katsi ono yali mu mawulire yasobera abayayi banne yajja okuguza ensonga naye era n'ensonga katsi yamulemu okulaki okugusa kubanga okwakuliza obwateekebwawo nti omwana adeekawo bifiti mwekimire alien skin akwata champion gudo ng'amuzayo ekawempe gye yamujja mu ghetto omwana n'abeerayo ennaku nnya mama w'omwana flexible kati wano alien skin okutima champion gudo yamutimye nga amukima kuki mama w'omwana akubira champion gudo akubira alien skin nti owange omwana komawo okoleki omukimeze mukwasiza bana bamusuubiza ebyokusoma sinnaba kwogera nabo tebamanyi kyeka baali baagala mawulire kubanga ye alien skin agamba okay omwana bamwagala kumusomesa kamuzeeyo kampe wa maama we mumuggyeeyo gye namujja mu ghetto ovuki yali mutuufu nti wamulemereddwa okujja wano we nabayise kati mugende mumusabe maama we n'amuzeeyo wana namala ennaku ezi nnaku 5 nga tebagendayo kumukima kati siyadda ku tiktok naddawako ng'atandika gamba omwana tumunoonyeza yonayonayonayona abuze naye nga omwana bamuzizayo mu ghetto oba kitegera kati ndowooza mu mbeera eyo alien skin n'anyiiga nagani kati ono gayi anjagaza ki omwana bangambye muweeyo bangambye omwana tasoma timuzeeyo mu ghetto ne mumuzaayo tebamutimyeyo ayagala ki so lwe lutalo lwe twalabye lwe lutalo banga abali ku live eyo bonna beesuubiza alien skin yasuubiza kati nti tugenda kulagako ko kati nagamba nti mujja kunza nti mwe bakibanda nye nange nja balagako ne kati ekyabadde ku show jo steady already alien skin alina 10 kati salina 0 kati okweragako kwatandise muyibire ebintu njagala obitunuulye mu ngeri bweti nti ebino ebintu abantu badde babivaako nga balowooza nti Bobi Wine Camilo Mpobekulu we bayomba we balinga muzibiifu byakoma sula kati embeera yatuuse alien skin oyo omulaba ekisooka abantu tebamwagala naye akimanyi nti ekitegeeza temunjagala ate nga waliwo ne TV ze tumanye Uganda ezimulwanyisa live nga naawe ozimanyi nga zibeeradde zibika ne mu bapureezidenta baabwe mwogere kino okitegera yensonga laki nti ku show ya Ddagala yali oyimba ku Papo Party omu ku bapureezidenta abasinga ennyo okubeera ku seti nga bakuba alien skin naye bamukwata mavumbavumba ne bakasuka eri era bwe nalaba ekintu kya alien skin olwokutaano nze nendowooza nti bagenda bakola ekyo bwekityo okay tetugaana beesuubiza ngenda kulagako nawe nja kulagako naye super flexible njagala osooke oli munnamawulire njagala osooke omekinza abantu osooke oteekewo ebigere bibiri mu bantu bangi betumekinze teri muntu yali atuyisizaamu lugaayo nga alien skin ekisooka sijja kugamba nti nno wali awasooka byonna byetwogedde ndi kusaidiye kati bwe kyatuuse ku bannamawulire ekituufu kiri nti tetuli mmomboze twatwala obudde nga tusoma n'ekyokubiri omulimu gwe tuliko gwe tulyako gwe tuliisaako famire zaffe bw'ogenda ku makya n'otuyisaamu olugaayu n'otulaga nti nno gwe oli kibanda nnyo ekikwatagana ne munnamawulire gw'omulabanga kasasiro because bw'okwata ku MC Cuts mulimu abaana abamu nga gw'omulabanga MC Cuts naye nga si mutono okitegeera mu industry, that is if we talk about music industry or entertainment industry,
otuba twogera ku entertainment industry MC Katsi ye musajja nti gusobola okwogerako nti munaye omusajja abaddewo for all years emyaka gyonna egisinga abaddewo tegedde kati olwaleero kyalaze kifaananyi ki mu bannamawulire naawe omuyimbi amaze ebbanga lyomaze yes obikoze byonna era byonna obikolwa naye ekyo kitutwala waffe nga bannamawulire ekisookera ddala industry ya Uganda tulina okugijja ku entitlement eyo nti nze nduddewo nnyo ekyo kituufu nze nduddewo nnyo nze nina okusalawo ekyokukola yes Katsi has been here like abaddewo ebbanga ddene over 20 years era tumusalutinga tumuselebratinga naye alina okumanya there is a new generation ezze etafugika ani generation weeri ate tegenda kuvaawo leero oba ntya kati abantu balina okuva ku kikwate kiri ekyedda nti bannange manyi nze namakinga Bebe Cool nze namakinga Bobby Wine nze namakinga Chameleon so kati ndi wakabi kiriza nti wakikola era tukuselebratinga kati waliwo generation eriwo kati ate generation eno eriwo ate egenda kutulugunya nnyo mmwe kubanga kati generation gyoyogerako wenjagala ekomewo bweti ereeta akantu kebayita ubuntu nti olwaleero singa n'abayimbi basita baalaba nti baali bayisa bwe batya abantu osanga tebandibadde ekyo alina gye yali era yali alabyeko n'agamba nti gayi ngakikuba gayi nafunako ku sitole ye kubanga baali newasaayowa waliwo gyeba ekasenge yes oluyimba lwo lwasooka omwana yampa sitole luyimba lwasooka ate ng'ali mu kampu ye naŋŋamba lwasooka baalukuba ekasenge nga takikkiriza n'avaayo ng'awulira abayimbi ng'awulira baluyimba nga takikkirize ye kasenge n'avaayo n'adduka n'akomawo e Kampala awo endongo yenkeera nga oluyimba lutabuse naye asooka duwulira kasenge ye kennyini n'alowulirako ng'abantu baluyimba nga balukuba n'agamba kati ndi sita so kitegeeza ki kitegeeza nti there is some respect tulina okuwa abo abantu yes bakikola generation yammwe its unrulable tukitwale bwe tutyo tegambwako tefugambwako so kati oyina kukola bwotyo olwokuba tefugika tolina kukola bwotyo tula alien skin okimanyi nti alina abantu abamudipendingako abasukka mu 30 batono abo kati mukiba bwe kityo mwabo mu 50 oba 10 plus mulimu abayimbi abaagala okubeera nga ye kifaananyi ki kyosiganga osabula bannamawulire edda nze sinenya alien skin ate era sikondeminga kiki yakoze ate era siri kusaidi y'abamawulire wadde ndi w'amawulire ensonga eno kubanga alaba bino ebintu by'abamawulire okolaidinga n'abadde ba artist bibaddewo for a very long time bibeerawo okitegera yakujjukizako emabegakaawo ojjukira ekyaliwo kugundi ku tvm Bebe Cool amalaalumbe mmere swata okitegera malamu ayagala okumuttira mu studio okitegera ojjukira wano MC Bula atavogga we yali attira litiya Jasmine ku stage bamesa kino babiyimbiramu awo munange ojjukira wano Dr. Jose Chameleon we yali attira dictator mwaka mu studio esuubi awo ojjukira wano Moses Radio we yali attira Edisend ku meeting za UPRS wabali bya music biki musimanyi music waffe mumulyamu tetufuna UPRS abafere leka nkwanjuli Ham Connect UG ye company egenda okufunira omulimu ebweru w'eggwanga tulina emirimu egy'abawala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Qatar n'amawanga amalala mangi. Wano ku Ham Connect UG tutunda n'okugula emmotoka ssaako ne airport taxi. Gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina jangu ku ofiisi zaffe. Ham Connect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga ba security guards, ba cleaner, ba housekeeper. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower Building ewa Bakule room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino noti 75793986 ne noti 7551559193. Ffe aba Ham Connect UG tutuukiriza ekirooto kyo. Kayo mu bulango obwo Flex Media official Big Brother Uganda naye nno kambabulire kati mwajjiddwa kubanga tugenda kusabulanga mukko gwe kyolina okumanya
waliwo ebintu ebimu byolina okwesonyiwa nakukola bukozi kintu kikutwala mu maaso kitegeera waliwo wenabadde ndaba nyina akantu kenatadde ejjo ku status omanyi okuba kirwisa akajjowo akabikoyogerako wakajjo wange newuunya neŋŋamba naye kati kino ekimuli kyayita kitya mu ttayiro nekimera omukisa nze abannama bwe neeba nakuba nejjo zona nezinasiba ekikuukulu nezisibira alien skin ne bagaana okumubuukinga abantu abagala alien skin basinga abaagala abayimbi bamwe bemukolaki bemwagala oyo omwana yereeta yekka ali yekka oyo omwana katonda aliko omukisa gwa katonda naye justinze kyenjagala aterezeemuko mu ggaali ye okusinziira ku kyaliwo ku Lwokutaano ewa Stede nyina ekintu kye neetegereza ennyo nti alien yali asobola okukomandinga n'agamba no mukirekere awo for the good of the industry. Ekyo yali asobola okukikola naye ate era kyandirabise bubi abakubeera ku stage awo we yabadde nga ne kati sinimu lyali tasobola kumuyamba kumutaasa ndi munene wandibadde ofibwako ki okukwata abaana abakutte DJ ndi muloodi omanyi okubanga entambula gye watambuddemu watamudde nga olaga olutalo wenduyingiramu wani muloodi yabadde ne microphone bana bane bandiza okunyiga katsi bamutwalatwala yagamba DJ Pulo zino ensonga katusooke tuzimalirize wano ne katsi bamututte bubi nnyo oba gweyogerawo ki bali abaana bali anulule bali abaana bakukwata webati nze kani kubuulire kamera eyo giraba eyinza okulaba nga abakutte webati bakutte ku lugoyi naye omwana alina empiso manyi empiso ezitunga empiso zimanyi zitunga ezawuzi akwata bwati empiso nagikomerera muno katalabanga akutte bwati akwatiramu empiso ogenda olajala oti niba kamera eraga nti bakutte bukwasi nomo naye gwokawa amaziga gakuyitamu omwana akutaddemu akayiso oba si ekyo waba kusitula bwati takwata lugoye nze mbadde makingeabayayemba manyi waba kusitula bwati tasitula lugoye bwati akwata bwati akwata mbiriizi kati yo kamera eraga nga abamusitudde bale tibamutabakutyembiriizi zino bakutwala egali mulumbe nimulo nimuli muwanvu ayitawa kati nogeza kukwata bwati tolina mavumbavumba gogenda kukwata kuba musajja munene ate ekisooka nimulo gyatiika musajja munene mukukiika olaye sipiri gyatutte yabadde amanyi ekigenda mumaaso wasuddewo nnyo tawero oduuka n'ogenda naye watuleseemu looka eno nti lwaki waleseewo era nabadde ndi ku tiktok awo wenyini nga ne ku tiktok ya MC kati nateekayo akayimba ka Paulo Kafeero kasi yennyini ku akawunti ye nagisuulayo awo nga akabanga ninga kakagwa bwe kati nalekamu ekifaananyi kya Nimrod naye kenyini simanyi bewesigana neŋŋamba olutalo terugenda kuggwa naye kyetunoonya mu kyonna flexible solution eyakyo eri etya egenda okutuyamba mu music industry. Ekisookera ddala kino ekintu tekiri kwani ali esooka omuyimbi ne munnamawulire tuli balongo bwe kiri era tulina kutambulira awantu awo. Singa omwava ku bbala awo byonna biba byonoonese okitegeera byonna bigenda kuba byonoonese radio presenter oba TV presenter oba MC oba DJ be bamaking abayimbi kati mu mbeera y'omuyimbi wova ntandika okuzala wa one of them like nozala wa MC nozala wa DJ nozala wa presenter nozala wa TV host oba wennyika wekka okitegeera so mu mbeera yonna yes wadde alien skin alina obusungu naye obusungu naye ate kukyala ivu byakyuseemu kuba yagamba sikulina akombwa byonna sympathy baawo okitegeera sympathy baawo nsobola okujja ku live kamera ne ŋŋamba bane buli yansobya musonyi naye ng'omutima sina gwensonyiye ate oyo omwana ekintu kyengeri gyakibalamu kizibu era kati sinze nabadde musekerera nga yagenze ku poliisi
we yayimirira Kayunga mu church n'asonyiwa nantaba n'asonyiwa nakwedde n'amugamba nkusonyiye mu church ate ate mu mutima tamusonyiya kyagala miliyoni za 2 nakwedde agenda zijja wa mukazi we amuleke kale kapaayo mbadde ngamba ekintu kimu ekikunawubuzabuziza ate nenakwedde Patikana nenda kweddewo. Akweddewo musonyiwe nanda basonyiwa nakwedde. Olalewo nanda basonyiwa omukyalo oli talina amusente. Ye atunda ekibanja. Nedda ssebo ate kaliwo kaluka. Totwali so maize mbozi yali en scheme. Embeera ne yali en scheme. Nina kyenda ba flexible. Nga bogambe tuli balongo abamawulire n'abayimbi. Wakati awo ne wankubadde nze nyina kyenda ba waliwo abazala w'abannaabwe ezzalawo liri nnyo mu bayimbi bazala nnyo bannamawulire kubanga waliwo ekintu kye nalaba wano mu zigurupu zaffe ze tubeeramu era kati tulina bagambirako mu kamera bannange mbabulire ffe be muzalawa tuli bulungi temulowooza nti tuli bubi tetuli bubi embeera y'okuba ababawulire abalinga obubi ebyo byali myaka gyadda mbawulira industry oba eno sekita y'amawulire yakyukira ddala esente tuzirina kati mu abayimbi abaddeyo ne mutandika okutuzalawazalawa waliwo ekyali eno gyewatera okutula federation yaabwe oba wabiwulirako abaana byatuka ku tebo yange nengamba naye nze bino sijja byogerako naye nga baazalawo abannamawulire okitegeera naddala walimu omwami baami bamuyitaani ono Anthony bali luno nga ye omu ku basinga okuzalawo bannamawulire n'obayisiza ddala bubi ng'abatalinamu wadde sente sabo tulinamu essente tuli mulungi tolowooza nti guno omulembe gwe tuliko be bamawulire bano bosanga nga tebapangisa bebamawulire bosanga bavuga emmotoka bosanga nga balina zi bizinensi nga tebalirayinze ku microphone eno era boolyawo abo abaana boolaba alaba eyo beba abaana bakatandika abaana bayingidde amawulire ate naye ajja mala akyuke atereere so abayimbi njagala twewe ekitiibwa mutuwe ekitiibwa tubawe ekitiibwa kubanga buli omu yeetaaga munne mulekerawo okuzalawanga bannamawulire tetulya wammwe stop tetulya wammwe temutuliisa kubanga olyawo mulina abalala be muliisa eyo be musobola okubanga mubaliisa nga mukola mutya naye mulimu abamuffe tetulya wammwe abayimbi tetulya wammwe no mulekerawo okutuzalawa mulekerawo okuyisaamu amaaso ku mikolo gyammwe ne mulowooza mutugidde abaana bagidde transport wa mitwalo ebiri mbuza mwoka yange nzize ku press conference yo bobadde amafuta nzize yesi nkole ekyo kyennyina okukola kutegeera ntambule ngende yes wabawo bano abaana abasigala balipoota baani abo babeeramu abo era mwebali naye tetuli ekyo kyemusuubira si eno generation guno omulembe gw'abamawulire gwakyuse so abayimbi njagala tuwewe ekitiibwa naffe tubawe ekitiibwa mutuwe ekitiibwa tubawe ekitiibwa tujja kubanga tutambuza bulungi industry ku lw'obulungi bwa music mu Uganda kale ndowooza tuwunzise webali nnyo webalire ddala teweerabira banaffe basonezi Carpet World basangibwa Katwe gendayo ogule kapeti ate nga banaffe aba Century Property Real Estate Uganda Limited tubeera nabo teweerabira banaffe bangi nnyo of course betutambula nabo naddala ba Victoria School of Beauty and Hospitality Management nabo tutambula nabo so bw'obanga oyagala okutambula banaffe aba Power Travelers and Tourist Company Uganda Limited babeerayo abo era babeera bakikwasaganya bulungi nnyo webale nnyo webalire ddala okumata kubira mpeera nze Bigro Jamal Winakaseke mpozi ne muganda wange Sula Flexible sinkana olundi tubagaliza weekend ennungi ngere bulungi weraba ku Masaka Road, Chiwawu ku Mityana Road, Busunjo, Baka, Mende Kohima Road, Bombo Road, Gayaza Busiika, Gayaza Kayunga n'okwetulula mukono yonna saako mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo. Basoloza amayumba g'abapangisa era nga bazimba n'okuwa pulaani z'amayumba. Century be bokka abakulaakulanya omuntu wa wansi n'okumuzzaamu essuubi.